Abasubuuzi mu kibuga Kampala enkoko bagikutte mumwa okujja kkooti ya Buganda Road maaso g'omulamuzi Sanula Namboozo okufuna ensala y'omusango gwabwe. Kkooti eno kwe yalambika okuteekawo olunaku olwaleero wakati w'omugagga Nabukeera Kristi ne mutabaniwe Mawanda Vincent nga bavunaanibwa musuubuzi munnaabwe John Kabanda nga musango guno bombiriri bano bavunaanibwa okukkakana ku dduuka lya Kabanda mu mwaka gwa 2020 mu biseera bya COVID-19 ne bajjamu oluggi saako n'okubba ebintu bye. Byalimu engatto, ensimbi enkalu, saako n'ebitabo by'ekibiina ekya New Generation. Mu musango guno abajulizi 10 be baaleetebwa ne baba obujulizi kwebyo be baalaba bano nga bayambibwako omuwabi wa gavumenti Alani Mukinguzi bategeeza kkooti eno nga Nabukeera ne mutabaniwe be balina okubako be banyonyola mu musango guno era nga kkooti y'ensonga lwaki ebadde erina okuwa ensala yaayo. Okusinda ku bujulizi obwaleetebwa mu kkooti eno okuva mu bajulizi 10 waliwo ebibuuzo kkooti be yali erina okumulungula ku bikwata ku musango guno. Ebibuuzo bimu kwe kuli okuba nti Nabukeera Christine oba yaddukirako ku poliisi ng'edduuka lino limenyeddwa n'okuba nti oba waliwo abamulabako ku dduuka lino ng'ajjamu oluggi era ng'okusinda ku bajulizi abaaleetebwa bakakasa bulungi nnyo kkooti eno nti baalaba Nabukeera ono n'agaabwe ng'ajja ku dduuka lya Kabanda n'ekyuma ekiwangula enzigi era ne bajjamu oluggi ne balutwala. Bano bategeeza kkooti eno nti Nabukeera ono ng'ayambibwako mutabani we n'abantu abalala baasombola ebintu ebyali mu dduuka lino ne bitwalibwa mu kifo n'ekakkana ekitannamanyikibwa. The felony alleged to have been committed by the accused is theft. N'agamba nti kino kirabibwawo mu mpaali nti omusango gw'okumenya edduuka musango ddala olw'ensonga nti bw'aba avunaanibwa yagenda maaso n'aguzza mu dduuka ng'amaze okumenya nga musango guno omusango oguziddwa oba ogwogerwa kubeera oguziddwa. Omulamuzi Sanula Namboozo ategeeza nga bwe yasomye ku misango egy'enjawulo egigwa mu kiti kino era nga girambika nti omuntu yenna singa agenda ku kifo ekitali kikye ky'atalinako buvunaanyizibwa gamba ng'edduuka n'addamu ebintu n'agezaako okubibuzaabuza ng'ayagala okubitwala gamba ng'okubitunda aba akoze omusango ogw'obubbi. Gusobola okukkirizibwa mu mateeka mu ngeri nti avunaanibwa aguzza ng'amenya edduuka era nti mu musango guno kati gwe tulimu omusango ogugambibwa okuba nga gwazibwa avunaanibwa gwa bubbi. N'olwekyo omulamuzi Sanula Namboozo wano wasinze n'ategeeza nti amateeka ga Uganda gakkiriza omusango gwonna newankubadde ng'obujulizi tebunnaggwaayo gusobola okgenda maaso ne guwulirwa n'asalawo nti Nabukeera Christine ne mutabani we Mawanda Vincent balina omusango gw'ekwowozaako mu kkooti eno. Kubitunulamu oba kuyingira nnyo mu bujulizi na ku likodi n'amateeka ogeddwako era nga mu kino yandiyagadde okugamba nti mu kiseera kino ky'omusango we gutuuse tajja kuyingira nnyo mu kugeraageranya bujulizi oba birungi byabwo ebigulimu ebiri mu bujulizi obuli ku likodi era ng'ebyo abiterekedde ensala ey'enkomeredde esemberayo ddala. The result of the above, I find and prove that the prosecution has made its case prima facie against the accused persons, Nabukeera Christine and Mawanda Vincent, requiring them to be brought to their defense. Accordingly, the accused persons A1 Nabukeera Christine and A2 Mawanda Vincent are brought on defense. Olw'ensala eno abasuubuzi bagisanyukidde era ne basanyukira omulamuzi Sanula Namboozo kyasazeewo era nga kabadde kalulu keereere mu kkooti eno. Namboozo waffe gwe twagala nnyo maama naye Sanula. Olunaku olwaleero omulamuzi kyakoze kiraze nti mu ggwanga lino mukyalimu abantu abasobola okukola ebituufu abatono. Nabukeera yamenya edduuka lyange ng'ensi eraba tekikyaliko okukubaganyako birowoozo.
n'agezaako okulowooza nti asobola okukozesa impunity naye amateeka wano gatandise okukola so mu mbeera efaanana bw'etyo basuubuzi bannange tujagulize wamu abasuubuzi muyogeyoge ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu kino kiraga ki kiraga nti obuwanguzi buli mu ngalo zaffe mumulabye mwami Kabega ng'agezaako okuwannanya asaba apiiru akola bityo omulamuzi n'amugaa no problem. Bano abadde abasanyufu bategeezezza nti kagwake keetonye bannannyini bizimbe bonna mu kibuga Kampala abadde babaliisa akakanja kaakano baakuttunka nabo. Yo najjawo ekifaananyi ekibadde mu balamuzi nti basobola okugulirirwa. Omukulu gwe tuzzaako ye Drake Lubega eyajja mu dduuka lyange n'alimenya. Drake Lubega tumwagala mu kkooti wane essaawa yonna. Kikubireko mu ngalo. Kino kitandika butandisi. Twagala okulaga abasuubuzi nti ensonga eno ebadde yaffe ffenna era tugiwangudde ffenna. Twagala okulaba mukyala Nabukeera ng'akomawo. Nambozo kituufu yasalawo bulungi n'asoma amateeka ate n'asoma amateeka n'atakoma kusoma amateeka n'akyuzinga ekintu ekituufu aweereze eggwanga lye. Ssaabagagga n'ogamba nti Kabanda anankola kati kino si kya Kabanda kyafenna tujja banyiga tujja batwala mpaka ku kisenge omukuumera babuulira wewe n'omugabo endulu balandira odi mwenna abatumenyera amaduuka nti muswadde tugenda kubano n'omukuomu. Omulamuzi ayongezaayo omusango guno ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno abavunaanwa bano ababiri baddemu okwera ennemba n'emisango egibavunaanibwa. Kinajjukirwa nti bombiriri bano bavunaanibwa omusango ogw'okukakana ku dduuka lya Kabanda ne balijjamu ebintu saako n'okugyamu oluggi mu mwaka gwa 2020 mu biseera bya COVID-19 ku kizimbe kya Nana Center wano mu kibuga Kampala.